atugenda sala asiri nagamba nina nemanya katugenda mu sala ate bwamaze nakwata akadomola nagenda namala haja bwamaze haja nakomawo nemugamba tusaale nagamba tusaale nemugamba oyina wuzu nagamba nina nemugamba ate undabye nga ava okumala haja nagamba mfuyisiza bufuyisa ati mulabye ng'oli wayinza okwambukawo ng'omulaba ng'oyimiridde wano n'ava mu haja najja nagamba tugende tusaale ng'ekituufu ati mzee Abdul Samad sabo si kalamojja byenjogera byalwa leero kati ate n'abakalamojja bayinza omuka agwe nedda sebo tubiganye tugenda tuvaayo kujja mu busiraamu nga babagoberera basiramuse amaanyi ge tutadde kalamojja abantu bagenda balaba obusiraamu eddiini ejja negaba ngala emyaka gyonna egyo ng'ekyo kyamanyi era nga kwatambuliza eddiini naye nga tasomesebwa ku kintu ekyo oluusi ne tuba n'obuzibu nti singa subuhi ng'agiddamu ku subuhi ng'emmanju agendayo noona mumanyi ono ng'emmanju agendayo nga n'omuka gumuyitamu ng'oluusi asobola okugenda ewa mukwano gw'emisana lwe yafa nga yeswalaze nga bwatyo bwasaala ate nga talagadde kusaaza banne alina kyeyaba buli ssaawa yeeyisaayisaawo mu maaso kati wendabye omusiraamu ono nensika muzeeyo oli nenga nti ono yayiga ofuna wuzu teyayiga bita wuzu ye amanyi bw'ofuna wuzu kaba kawedde yani nemugamba kitegeeza bw'ofuna wuzu toddamu kati nenjagala mubuuze gyoddamu ofuna yoddamu yaki kitegeeza nti wafuneemu paka lwalifa kubanga waba tamanyi bijjawo wuzu ye aba amanyi nkyalina ki naye mu bufunze ayinza obba abaddeko n'ebintu bibiri sokera ddala ayinza obba abadde takola ki ng'atamanyi nga kyekimukozeseza bwe kityo ekyo kyekisinga okuba ekituufu kiri kankireka ekyokubiri abasiraamu abali wano tuyinza obba tupalapalanya n'oli nga naawe oli wano ofuluma n'okola susu mu ddalasa nodda nonaaba mu ngalo n'otuula ne bagamba kad qamati ssala n'oyimirira n'osaala bangi nnyo nsaba Allah atulongoseza ibada zaffe omuntu amala ofuna wuzu n'afuna ku bino ebintu wammanga aba takyagirina wuzu okufaanaganako n'obusiraamu osobola obba omusiraamu kati naye ogenda okyusa omuntu eba oti tunula emabega nga tokyali musiraamu oba ogenda okuzza amaaso booti okugajja emabega ng'ovudde mu busiraamu kati wuzu omuntu asobola obba nayo naye kasita afuna ezimu ku nsonga zino wammanga eba emaze omumukola ki omuggwako alina kufuna wuzu ndala olwatera ogamba ngenda jijjuza tebajijjuza kuba teba ya kitundu kyebayita wuzu kuva ku basimara paka kunaaba biki bigere kati egenda namba era olina kuzzaawo ki kuzzaawo namba wuzu omuntu agirina kasita avaamu empewo kibayita ekizuusi nakuba gaasi aba takyalina wuzu era alina kuddamu n'afuna wuzu kasita omuntu akola amala ekyetaaga ekinene oba ekitono afuyisizza oba agenze mulongokko wuzu ebeera ekoze eki kati kankufundize kyonna ekiva mu bituli ebibiri ebyo ng'obadde ne wuzu kigikumalako nozaawo kajja kutegereka kasita olabanga ekimu ku bakulu amakubo abiri ago ag'obwereere bwo nga gavuddemu ekintu kyonna kakasa nti sikyalina wuzu yadde mbadde njikola ki mbadde njirina kasita okwata ku bwereere bwo ng'okwatako n'omukono omwereere
sigamba bwoti sigamba bukwatako bwoti nga wenkutte wano nga bwe buno n'okwata bwoti ngamba kukwata ku wano nga tekuli lugoye nga wuzu ekoze ki wuzu egenze kasita weebaka otulo wuzu ebeera ekoze ki wuzu ebeera egenze ebisingakawo bajja byogera wano abali mu essala nekinnumye nengamba kati ono woba omanyi nti amanyi okusaala n'omugala tosaaze ayinza obavuga omwaka nga talina wuzu eggwa ku muntu singa aluzinga okutegeera nawungamu nkaawo nadda engulu ng'ali mu ddwaliro oyo aba talina wuzu kasita toba na maki toba na magezi wuzu ng'etema kuba wuzu olina gikuuma kyova nti omuntu weebaka taba na wuzu kubanga amagezi agakuuma wuzu obutoononeka gaba gakoze ki gaba gamaze okukuvaako oba toyina wuzu kati eriyo batugamba ngedda nti okwata ku mukyala okukwata ku mukyala tekuli mu bintu bimalako wuzu singa oba tokutte bye nnakugambye okusooka obimanyi ebiki bye nnagambye mulina adina mwetolodde empagi Allah abafumbiza embeerera mwetolodde empagi ssebo mwagala kunnemesa kale Allah ateeke mubaraka natendeseyo ku biri okumpi kumalako wuzu okulya ennyama y'eŋŋamiya asoma logirye bakkiro bahaafu oba owuusa esupu ng'ogenda ofuna ki ogenda ofuna wuzu kitendeseeyo galiki bajja kunkwata abafiqihi galiki olina mumusenya busenya tofuna wuzu ndala ate si galiki yekka kyonna ekiwunyanga galiki ennaku zino omuntu agenda n'alya kababu bw'okyali ku galiki eriyo somenya kababu wakababu ako kibanga kaloti bakyokya bwotya oba eba nnyama yoyo ani kebabu kebabu muganda ng'onkyusiriza ekigambo adde manyi kiri ndoza nyama bajokyanga olaba okya embizzi nga we bookya gundi afwan sausage manyanagama sausage andi sausage gyendi n'embizzi nabifaanagana amannya njagala nnyo sausage eno wenjogera ku sausage mantegeeza mbizzi kuba ze naakalaba sausage zonna ze naakalaba ku mawulire ziba za mbizzi kati gwe wekka ali ey'ente bo banno balya za mbizzi Allah atukwatireko bannaye omuntu bw'ava mu busiraamu ayinza okukafuula wano bw'ati nagamba nze ndokose naga astagfirullah kasita ava mu busiraamu taba na wuzu ng'etema era atali musiraamu ne bwafuna wuzu taba na wuzu kuba alina obukyafu obunene bwenzikiriza kati wonaza osobola okunaaza gundi netukula sijja kyogera sawa Allah atumalire mudde ngenda kyogera ya rabbi kale sawa Allah tukwate kuba ne basiraamu eddiini yaffe yakusoma ddiini yaffe eno giraba tokolamu byoyagala tula wansi w'omuwali gogowulira kuwa emirembe Allah akusaasire nga byayogera bituufu ddiini yaffe yakusoma Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba nti la salata liman la wudhu'a lahu talina sala oyo yenna atalina ki atalina wudhu kati olaba obuzibu buli ogenda saala nga tolina wudhu kati bino byonna byozzaako okukola Allahu akbar samia byonna qiraa z'okoleza Qur'an mu sala gwe tonna saala kubanga tolinaani tolina wudhu naye bangi ekitugaana obba ne wudhu si lwa butagimanya butagisoma era oli ajja wano kuhijira alina gwazze okubanja kati nga leero lwakusatu ateeze musiraamu munne wano najja ate agwa mu ddalasa kitegedde ekimuleese okusaala wano banja
gwabanja yamugambye ngenze ku muzikiti kati ekyokubiri alina jagwa mu ddalasa ne bimunyumira kati nekikwatayo nanandika okujjanga ku muzikiti naye nga oyo gola baze ku muzikiti ne wazze tamanyi we bayitawo wabula zze wasanze abantu abangi nga bakola bino webiti naye nalandiko bikola akola bikole bwati kati aba ali muno olw'olumu ddalasa ne bamugamba nti kati nga bwensomeseza leero nti la salata liman la wudhu'a lahu kati talina salata afunye wudhu tegese okujja okusaala osooka wudhu buli nnaku ndowooza weyagalya woofunira abadde amanyi nti baweyagalya woobinaabira kati booli anaaba biki vaayo ffe tusaale kati ali muno lwategedde nti osooka wudhu bulijjo kati ate waafuluma tagamba adinaani gwabadde ateze nti wudhu bagifuna batya aswama musiraamu afuna wuzu anaabye omukono n'ekigere mumpa akadomola n'agirandika kati watuuka ku mikono n'atamanya yasoose mukono ki n'asooka guno nalaba omusiraamu waffe awo ng'afuna wuzu mani obeera mu ofiisi wali waffe oba olaba abantu bafunira wuzu ninga omuzeeyi abadde ki sebo neyeekaza n'anaaba guno omukono n'anaaba ne guno omukono olwo yanaaba amagulu nadda n'anaaba emikono ngamba laba olwo yasooka omuntu we nengamba laba ekiri wano kyokka ekyennyamiza eyadhaani tumalo manyiyo kuhijira ebanga ya nnyondo olina okugumiikiriza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah la hawla wala quwwata illa billah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd abooluganda tugenza okugenda mu adhan nga mbagambye nti ddiini yaffe ey'obusiraamu yakusoma giwa obudde ogisome ddiini yaffe ate si ngazi right naye bw'ogiwa obudde Allah agikufundiza agikusembereza mu kutegeera nga buli kimu olaba okinako knowledge teva nti omwalimu asobola otutuula wano ku mimbali n'anukula ebibuuzo olina tokonoga nti ye naye oyo omuntu waawo alina buli ansa buli woolwa mu field of experience omulimu ogwandibadde ogw'olunaku n'okolera mu ssaawa 3 era lwokola kyomanyi obudde bufunda ate kinyirira nga bwolwa abasajja ba history aba mathematics bwasomesa mu ssomero emyaka 10, 15, 20 atuuka akaseera abanga omutwe gukola bulungi nga gulina capacity situla nga takyajja na kitabo wabula nga abuzabuuza where did we stop
nga wakona ku topic amanye ziri emabega wayo ne mu maaso waayo. Kati eddiini eno Obusiraamu tugisome abalungi ab'ebitiibwa. Kati omuntu wabanga atamanyi wudhu, kuba wudhu ate yo nnyangu, eriko ebigambo just basmala bismillah ng'otandika, ate wali ku lasti ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Okitegedde? Ebyo byokka buli wofuna wudhu byebyo, tewaliko birala nti bikyukakyuka. Kati webanga wudhu togimanyi, ki ekiri mu swala zaffe? Omuli ebigambo, muli mutahiyatu. Aye ne swala nno giraba nga bw'osaala subuhi, bw'osaala qabliya, bw'osaala dhuhuri, eswala yonna ebyogerebwamu bifaanagana. Oyigala akeegi ne tahiyatu yaako, eswala ogimazi. Omuddu agenda kujja mu maaso ga Allah nga tamanyi eswala, agenda mugamba nsonga ki? Ensonga ki yamugamba n'okusaala? Lwaki yasaalanga nga takola ki? Nga tamanyi kukola kintu nga tokikola ki? Nga tokyagala. Buli muntu akola kyatayagala akikola kadibenga lye. Nze teneewunya ibadaati, emirimu gye tukola egy'okusinza Allah gye gyokka gye tukola nga tetumanyi kye tukola. Ebisigadde byonna bye tukola tubimanyi. Era kyotamanyi oganze ekyo sinze bye sibitegeera. Waliwo emizannyo gino abatatya Allah gye bazannya, ludo, matatu, mweso, puulu, kyesi. Oliwo abizannyamu esatu ena nga tabitegeera. Nga gamaze akakagundi kanne maze otegeera. Ndaba bayiwamu obuyiki, leeta ludo, waki leeta matatu. Alina kyategeera kinagamba sikikola ki. Era yo omuntu yeejajinga kyatamanyi takontinuinga nakyo. Okujjako eddiini eyo tugifiirako. Edde nga tetukola ki? Nga tetugimanyi. Woowunya gwewebuuza ani awasa omukyala nga amaze kusoma bufumbo. Babyekangira eyo. Ti omusajja yagulemera kati ewa. Mama yabadde ng'agireeta kale sisobola. Ojja gigula. Oba oyagala ddala sayiye tujja gikukolera. Ojja gigula kubanga eyo nsobi yiyo gwe tewasooka bisoma. Era mmwe bajati kaseera konna babatwala, abamuntu abatwala dda. Ne mulekerawo okukola emputtu ku bitali byammwe. Naye tekitegedde? Emyaka emeka? Oba okitegedde manja kubuuza ebibuuzo ebirala. Omuntu atuuka ewaka ng'omusango gwavunaana bba mbu wankyogere ntya ya Rabbi bana batasoma nabo batusobedde. Nkyogere nti kunka ampeeka buli lunaku gwe tewebakako weyita susulirawo kale ojja kwebaka oyumba ki? Tewakusomesa nikaahu wagwamu bigwe. Kuba bino byonna byewakoze emisana tebirina makulu ng'ekyo kikulemye okukola. Waakiri byonna bireke. Saala swala soma adhikaari akomewo nga tewazezza ngoye omugazi sibadde n'amaanyi naye jangu kuwe hakkiyo weebake. Ajja gifuna yeebake agambye ku makya nti newotayoza eno kanzu kasaya bbulaaka. Eno yo nja giddamu. Naye gwe gakutanda ozigolole ozitimbe waggulu bakuyite ofugume. Ate nga ennaku zino 90% bafugumi. Bawakana balina empaka. Kana omuga nti yagamba ate omuntu amala onnyiga n'osoma hadith agigobya. Twala mu noga subhanallah mukoze ntyo ono. Kuba hadithi yetu taasa yatusabira ku nsonga ezo. Kuba oyesisigiriza akolimirwa eyo hadithi nene ku nsonga eyo. Ogisoma nagamba nkubulire okuba kolima. Bakolime. Naye gambye webake. La ilaha illallah. Okozi wanyiga ku abali nyeeka amajini kanne bw'osoma ki
era ebyo asobola bitegeera kati wano ntewali nsonga kati obiyingira kati olajjukiza mujjukize nti munnange nno Allah agenda kunyiga nti kozi jangu naye tekiba kuba Allah nze n'omwaka ngusobola ate oba olaba n'omwezi agumala atalina kizibu n'esatu n'ekkumi kyovala nti mu Luganda eriyo ekigambo nakiyombekedde naye siwulirangayo sekiyombekedde oba nabiwulira bubi siwulirangako seeki naye bannaki baki balina obusobozi obugumiikiriza ezo embeera ate ffe kyetutakola ki kyetutalina naye leero kambeereko loya w'abasajja abakyala mutusaasire temuddanga mukugaana bintu ebyo funa kyogaana ekirala kati mukama waffe Allah atugamba mu Qur'ani al-Karim mu suratu al-Anfal aya wanesooka ya Muhammad yagamba nti afala yatadabbaruna al-Qur'ana abange temwetegereza Qur'ani walau kana min indi ghayri llah singa yali eva eri ekitali Allah subhanahu wa ta'ala lawajadu fihi ikhtilafan kathira mwandisanzemu enjawukana nyingi okontana nga wano ate yagamba kino nono agamba kino Allah yatusiza Qur'an nga kituufu eva wa Allah tosobola gisoma newogamba kanjive ku Nnaasi nga nzira ku Al-Fatiha oba kanve ku Al-Fatiha nga nzira ku Nnaasi oba kanjive wakati oba kanondemu aya etya temuli nsobi yonna mu Qur'an Allah kyagamba nti afala yatadabbaruna al-Qur'an abange Qur'an yete mugyetegereza musoma busomi kunyumira maloboozi naye temuyina kaseera ke muwa mitima gyammwe kufumintiriza Omuganda alina wagamba nti omuganda waba akubuuliridde nalaba nga oganya otegeera gati nkubuulire genda weebakeko ekyobugazi olowooze genda tujja biddamu enkya genda weebakemu olowooze tujja kwogera enkya ayagala oggulewo omutima n'amagezi ku kyoyagala okukola ogenda osalawo nga tolina gogenda kunenya kati Allah agamba bwe musoma Qur'ani muyitako buyisi ku byenjogera temugitatabbala temugyetegereza singa yali evudde eri kyonna ekitali Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira omwandisanzemu enjawukana okukoonagana kungi mu Qur'an n'olwokuba nti kitabo kyava eri Allah rabbul alamin kyekitabo kyosoma nga toyina mutima we gwekanga nti lwaki ate agambye kino ebitabo byonna ebisigadde birimu kyebayita editions manyi lwaki babyeditinga beeditinga bayibuli kuba balina verse ze bateekamu natuuka ekiseera ate kino twateekamu kyaki kuba waliwo verse ezirimu ze bateekamu nga zigamba nti Yesu mwana wa Katonda kati essaawa zino zibalemesezza kyebaagala oyisaawo ekyo muyita Katonda yennyini kati ziri zibatawaanya ezasookayo eri kyova olaba nti Eva balina editions ekitabo ekyava eri Katonda who is editing it ani agenda awoomesa bantu be bannyini kyo ekyokubiri bino ebitabo byetusomeramu bino eby'oluzungu osanga nti second edition kiba kitegeeza nti okukitoolamu oba okwongeramu omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri bagamba nti kuba kati ffe twasomera science physics ffe twasomera physics enjuba yalinga tetambula gwe wasomera etambula ffe twasomeranga tetambula ng'ensi ye yeetooloola earth rotation ate essaawa zino abannasayansi bakkaanya nti enjuba ye yeetooloola ensi era emu ku nsonga we baazuukukira kwebuuza nti how comes nti ensi ye yeetooloola enjuba ate enjuba neeba n'amasannyalaze egajja wa
mu rotation zekola bweti wekolera maki amasanyalaze boy bagamba era eyatusomesa nga akyusa statement eyo yatukubira example ku dynamo y'eggaali singa eggaali eyimirira dynamo oluzitala tekola dynamo eno inakumala kweto eggaali inakumala tambula neyeetolooza dynamo neproducing amaki sanyalaze kakati ekitabo kyebasooka owandiika ekyogera ku eyo simanya whatever kitegeeza essaawa zino wokisanga kirina editions ng'eri edition fe twasomera egamba ensi eyeetooloola nga edition ez'abaana abaliwo kati nga zigamba nedda enjuba yeekola ki ebyo Allah abyogera dda nti enjuba n'omwezi bitambula nga buli kimu kitambulira mu kkubo lyakyo kati Qur'ani ekitabo kyaffe ekyekitiibwa omusiraamu ali wano osaana ekitegeera nti Allah yakituwa tukisome twetegereze bye tusomye tubirowoozeeko nnyo tubiteeke mu nkola n'onaasoma Qur'ani yonna okuva ku Al-Fatiha paka ku Naas naye nga tolinamu aya gy'owa birowoozo kulowooza ku Allah kyakugamba gwe okusoma ko tekulina maki tekulina makulu kiringa omuntu weyeebaka nga TV ku eri ekola ki eyogera byonna ebyogeddwa nga yeebase talina kyamanyiko n'ekimu kati eri abantu nga Qur'an tugirina mu mitwe gyaffe naye ng'olinga omuntu gwateekeddeko TV nga yeebase nga tolina na kimu ky'ojja mu Qur'an kikozesa mu buwangaazi bwo naye nga weetegese mbu okugamba Allah nga ye mutera okubyogera kubanga si bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati ma kitaabuka ebyo si bya mukama waffe sallallahu alaihi wasallam ye yatugamba ebibuuzo biriyo bisatu mu kabbuli yatugamba bisatu mu hadithi ya Bara'i ne hadithi endala ezogera ku ekyo yagamba nti bagamba bakamyufu balubyanza abata bana stage wetudda ku saidi yaffe abavuga boda balubyanza bagamba kati ate masanyalaze kasobolya gwe bayita kamyufu omanya ayunga buki buwaya talina certificate era eyo ennyumba weekwata omuliro talina insurance anyagina okusasula njabala taso n'ofisi ye akapanda sawo kasa wayingira akasaako wafuluma dena kewa dena kati waba ensobi akapande takazza kaneka nze ndi wa bibatule ntunda batule yafunye obuzibu tigwo wampiring nti ewa kakati bakamyufu bagamba omuntu wamala obaira mukabuli bamugati ma kitabuka kitabo ki Al-Qur'anul kitabi nze Qur'an kye kitabo kyange kale otwala idea yaabwe nga bwe bakyogera nti Qur'an kye kitabo kyabwe ono kubabuuza mu kabbuli okakasa Qur'an kibadde kitabo kyo byobadde ng'okola mu kusuubulako obadde okolagana ne Qur'ani nga kyeggamba kyokola okiba Qur'an kitabo kyo okuwasako obadde owasanga Qur'ani bwe kiba Qur'an kye kitabo kyo kubanga ekyo kibuuzo mu kabbuli gye kiri naye bagenda kubuuza nti wama yuderika otegedde otya nti Muhammad mubaka wa Allah tosalama yo mutegedde otya gwota ogambe gwe kennyini ogambe malayika nsaba Allah akituweeko obusobozi ate nga teri asoma Qur'ani mu bulamu wano atagenda kwanukula kibuuzo ekyo nsaba Allah atuwe okugisoma okugisoma kati n'okugita dabbala kugibeerawo n'ogirowoozaako nti eyo aya Allah agamba ki n'ova ne ku dduuka w'okolera n'ogenda wali ewamuwalimu nti seeka aya eno njagala kumbulira Allah agamba kiwa obeerenga obulamu bwo buyina akakwate n'empisa eziva mu Qur'an ekibuuzo kigamba singa Allah n'aleeta okuwasako ne Qur'ani bikwatagana ennaku ezaliwo omusajja
saidi esooka eyo omusajja oyo balowoozesezza ensi nti musiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Era njagala kusinziira kulawudha wano Islam Media Uganda okuwabula abakulembeze b'obusiraamu yabadde Sheikh Imran Sali owa Religious Affairs Uganda Muslim Supreme Council. Nsinziira ku mutimbagano wano omuwabula nti saidi gye baavugiddeko ensonga y'omusajja yawasizza abakyala 7 omulundi gumu si ntuufu, waliwo kye batamanyi. Baavuze saidi egamba omusiraamu owasa otya abakyala abasukka mu bameka? Mu 4. Ekyokubiri ogatta otya abooluganda bameka? 2 mu bufumbo bw'omulundi ogutya. Ogwo mu kituufu mu ddiini yaffe agonna mazabi manene, era singa ogakola nga okigenderedde gakujja ne mu busiraamu. Kubanga abakyala 4 Suratu Nisaa'i ayo bayaku 3 wa in khiftum wegamba alla tuqsitu fil yatama eyetuta ate we yatuta nesiba kubameka kubana awo tosukawo. Kati omusiraamu awasowo 5 aba ajemedde Allah omusiraamu. Era baba bakulembeza obusiraamu kyebavunaanirako omusajja oyo omusiraamu owasowo otya abakyala bameka? 7. Ekyokubiri Allah yagamba era mu Nisaa'i wa anta jema'u bayna al-ukhtayn walan tajma'u wa anta wa era togezanga n'ogatta wakati w'abooluganda bameka? 2 mu bufumbo bwa mulundi gumu. Kati awo nawo babeera bamaze omukwata. Era nawulidde Sheikh oyo nga yatadde district kadhi agende anoonyereze ku imaamu abawooye abakyala abasukka mu 4. Yawooye abakyala 7. Era lulingi yaffe y'obusiraamu singa yakikoze nga musiraamu bamulagira kuba 2 bano abooluganda alina kutaako omu, then kuba n'7 n'ajjako 4. Ajjako 4 n'ataako bameka? 3. He takes 4 out of the 7 n'agamba 3 gaawe. Oba ntegeera? Naye ebyo bikola kuffe abasiraamu, ebyo byaffe abaki? Era omusiraamu gw'ogamba Allah yagamba n'agamba nti sami'ina wa ata'ana, mune mpulidde era nkoze eki era ngonzi. Era oluusi oyinza okulagira omuntu nti gwe bagambye ani aŋŋambye taata nti bannange mumpe banne ngende muze yampita, naye nga badde akyuse ne feesi egamba sijja kikola, naye wawulidde akyogedde naga nti banne mukanjire muze yagambye. Kati atali musiraamu bw'omugamba nti Allah yagamba nti nze abana ngenda basukkamu kuba ffe tufa nnyo. Ekika kyayo bafa nnyo, ayagala kuzzaawo bali abafa ayagala kuzzaawo. Kati omusiraamu kati Allah yagamba idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Omusiraamu mugamba nti Allah yagamba yeyongera bukkiriza nateeka mukola tteeka lya Allah. Atali musiraamu mugamba nti Allah yagamba agamba nti nja kukuba oluyi ne Allah mumunoonye naye nja mukuba sijja. Yagambye nze abaana nabasuseemu ate nkyaleeta nina kuwasa 2 mwogo asoza alina bunene. Kati abasiraamu batankalanye nange okusooka nabiraba ku media. Bani media zino zimanyi okumanti bakyogera batya kuleeta ekino tekiriiwo mu luzungu manipulatinga bajja ne bagiragira ebintu nga si byebyo. Kale ffe abawali muno oyogera ku kintu nga si kyekyo
jamani oba oleese kizibu kati seeka naye amale kwetegerezanga kali kadde ka vidiyo olwo firimu gye bazannya ku midiya okwo omukazi yali ayanjula bbaawe ku mukolo yagenda okukyuka gwayanjula abadde omukazi ng'ate afuuseemu ki musajja nentya ninga dino ddogo kikaaki ate abo abaana olaba babizannyanga ebituufu kati Allah yansaasira kyesimanyi sikyogera nesooka nembuuza bayaye bannaabwe nti gwe muyaye gwe oni abadde akola kiwa mani waliwo abayaye bo aseeka tebakutomeza wamma eyo firimu yali yaani abaana banyonyola firimu eyo n'omwaka mweyafulumira n'omwezi kataba ngambe n'essaawa yasooka okulabirwa nemagamba firimu nti firimu nenga subhanallah mbale nginateekateeka musomo kati bannange abawasa mwegendereze oli yawasa ejjinni ng'oteekayo ka vidiyo seeka otutta eyo firimu kati abaana ba midiya si bangu nasooka nendaba embaga okwanjula abaana ba midiya bano bayinza okuntomeza baabika abantu wano mwabawulirako era abamu ne mujaganya nti oyo tumuwonye onokugiraga nti balo naye ayogererayo nti atanagenda baana yadde bamusindiikiriza akati ffe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu era nasooka nenakuwala kati ate omusiraamu kati oluvannyuma musiraamu aŋŋamba nti seeka twafunye omusiiba nti aha embaga gye mulaba eri ku mawulire nti biri waffe ku kitundu aha naye ekisinga okunnuma musiraamu yabyogera nti omusajja ono awasa mushiriku nemuga beera sida ye mushiriku ayina amasaba awaka ngamba statement eyo neno gisa ku muntu kati nakoze n'ensindikayo systems zange nizetegereza bulungi nizikola coverage nga emiryango amaka right tv ziraga maka miryango kuba yo amawulire bamulaga area olina kukoma wano ng'emmanju eri amasabo agasukka mulimu 2 3 4 5 muka ayino toyi iliyo ne toyi oba 5 muninga manji ali muhimu manji kaningamba kusaidi y'abasamize ekyo kyeyakoze yeddiini enti entuufu omuganda akiyita kukola ki kusajjalaata era nze nsasira nnyo abakyala abatali ku ddiini ya busiraamu obusiraamu bwaprotectinga ekitiibwa ky'omukyala all corners obusiraamu bwarespectinga omukyala wallahi tewali ddiini egenda kuwa mukyala value nga ddiini ya busiraamu ekyokka kye yakoze obbaleeta 7 ne badde aleese 4 obbaleeta 4 bw'ati ng'alinga adigidira muki mu bizike ebitalowooza kuba ekyamazima abakyala Allah byawe ekyengero ekyo kirabika batono nnyo nga n'abange mwebali naye nga batono asobola osanyuka nebba nga ne mukyala munne waali wano okitegedde mbu n'abeera nebba mbu nga musanyufu ye wano mbu nga noono mukyala muki mulala batono sala bisindi amala biroga mu butuufu muzee Abdul Samad kyayogera kitegerekeka imma nga yabasiriwaza kuba tebawasiza ku olwo nti yasoso balaba abaddenga nabo ate n'ekirala kyova nayogera ku kigambo kino inna lillahi Allahu akbar kakati nayogera ku kigambo kino naye kankyogere wano ku hijira
abagagga temuyina chance kumanya bantu babagala bituufu abagagga kitegedde mugagga ngamba gwe nzi ngamba ono okyeka oli aziwa gwe nzi ono yampa nzi ngamba nzi ono mugagga wange oba kati gwe oli yazikuwa jangu omwogereko nze wange wuno omuntu buli waba n'ebyengera kizibu omumanya baani abantu be era baani abantu b'ebyengera bye. Ffe abataliiko byengera ffe tulina abantu abatuufu b'olina bataano beebo kizibu okuvaako b'okweyongerako ne woolanga mu muzikiti ng'abantu bonna obaagala ne bamanya ani alanze era ofuna babo bali abameka abataano naye abagagga temulina chance emanya ani anjagala n'atanjagala. Omanyi nti omugagga buli maka wagenda bamuwa omukyala laavu ogamba yalimooti laavu ono muntu alina okukwatagana naawe amagezi entegeera enjogera n'akufiiringa kanagamba nti do you know what sinza beera nzekka sisobola twala naye nosanga omuntu oze kusaala wano kati wuuyo ajati simulabanga nako tandabanga nako ng'agamba wali ku madaala seekampulira afa amagulu ganuma gontabula iwa naawe oliko amagyenni nkutabula biki katusaale sawalla atuwa obulungi. Wabarakallahu fik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.